Ebikolwa by'abatume Essuula 11. Awo abatume n'abooluganda abali mu Buyudaaya ne bawulira nga n'ab'amawanga amalala bakkiriza ekigambo kya Katonda. Peetero bwe yayambuka e Yerusaalemi, abo abaali baagala ab'amawanga amalala bakomolebwe ne bamunenya nga bagamba nti, "Wakyalira ab'amawanga amalala abatali bakomole, n'okulya n'olya nabo?" Awo Peetero n'abannyonnyola byonna ebyabaawo nga bwe byaddiŋŋana, n'agamba nti, "Nali mu kibuga Yopa nga nsinza Katonda, ne mba ng'avudde ku nsi, ne ndabikirwa ekintu ekiringa essuuka ennene, ng'ekwatiddwa ku nsonda zaayo ennya, nga kikka okuva mu ggulu ne kijja gye ndi. Bwe nakyetegereza, ne ndabamu ensolo enfuge n'ez'omu nsiko, n'ebyewalula n'ebinyonyi. Ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba nti, Peetero, situka otte olye. Ne nziramu nti, Nedda Mukama wange, siryanga kintu kitali kirongoofu wadde eky'omuzizo. Eddoboozi ne liddamu nate nga liva mu ggulu nti, Katonda kye yalongoosa tokiyitanga kya muzizo. Ekyo kyabaawo emirundi 3, oluvannyuma ne kizzibwayo kyonna mu ggulu. Mu kiseera ekyo kyennyini, abasajja 3 abaava e Kayisaliya abaatumibwa gye ndi ne batuuka mu nnyumba mwe twali. Mwoyo Mutuukirivu n'aŋŋamba nti, "Genda nabo nga tobuusabuusa." Abooluganda bano 6 nabo baagenda nange e Kayisaliya, era twayingira ffenna mu nnyumba ya Koluneeriyo. Koluneeriyo oyo n'atubuulira nga bwe yalaba malayika ng'ayimiridde mu nnyumba ye, era ng'amugamba nti, "Tuma e Yopa oyite Simooni Peetero, akutegeeza ebigambo ebinaakulokola ggwe n'ab'ennyumba yo bonna." Awo bwe natandika okwogera, Mwoyo Mutuukirivu n'abakkako nga bwe yakka ku ffe ku ntandikwa. Awo ne njijukira Mukama kye yagamba nti, "Yoanne yabatiza na mazzi, naye mwe mulibatizibwa na Mwoyo Mutuukirivu." Kale obanga Katonda yawa ab'amawanga amalala abo ekirabo ekyo, nga bwe yakiwa ffe bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, nze ani eyandisobodde okuziyiza Katonda? Bwe baawulira ebyo ne bakkakkana, ne batendereza Katonda nga bagamba nti, "Ddala n'ab'amawanga amalala Katonda bawadde okwenenya bafune obulamu." Abakkiriza bwe baasaasaana mu kuyigganyizibwa okwaliwo Siteefano mwe yattirwa, ne batambula ne batuuka mu Foyiniikiya, ne mu Kipulo, ne mu Antiyokiya, nga tebayigiriza muntu mulala wabula Abayudaaya bokka. Kyokka waaliwo abamu ku bo ab'e Kipulo ne Kireene bwe baali nga bagenda mu Antiyokiya, ne bayigiriza n'abataali Bayudaaya, ne babategeeza amawulire amalungi aga Mukama Yesu. Amaanyi ga Mukama gaali nabo, era abantu bangi ne bakkiriza ne badda eri Mukama. Ebyo bye byawulirwa abakkiriza Kristo ab'omu Yerusaalemi, bo ne batuma Balunabba mu Antiyokiya. Bwe yatuukayo, n'alaba nga Katonda bw'abakwatiddwa abantu ab'ekisa, n'asanyuka. N'abakubiriza bonna bamalirire mu mitima gyabwe okunywerera ku Mukama. Balunabba oyo yali muntu mulungi, ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu n'okukkiriza. Abantu bangi ne bakkiriza ne basenga Mukama. Oluvannyuma Balunabba n'agenda e Taluso okunoonya Sawulo. Bwe yamulaba n'amuleeta mu Antiyokiya. Ne bamala omwaka mulamba nga balina ekibiina ky'abakkiriza Kristo, ne bayigiriza abantu bangi nnyo. Mu Antiyokiya abayigirizwa mwe baasookera okuyitibwa Abakristo. Mu kiseera ekyo abalanzi abamu ne bava e Yerusaalemi ne baserengeta mu Antiyokiya. Omu ku bo erinnya lye Agabo. Mwoyo Mutuukirivu n'amwogeza n'alanga nti, "Wajja kubaawo enjala mu nsi yonna." Enjala eyo yabaawo mu bufuzi bwa Kulawudiyo. Abayigirizwa ne basalawo buli omu aweeyo nga bw'asobola, baweereze obuyambi eri abooluganda abali mu Buyudaaya. Ekyo ne bakikola, ne batuma Balunabba ne Sawulo batwale obuyambi obwo babukwase abakulembeze b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo.